Bannaayi mwebale kutwagala, mwebale kutufollowinga, n'abatusonyiwa mwebale kutusonyiwa. Ensobi zikolebwa abantu, kano wakubale n'ensonga mwagitegeera lwaki nateekayo waakoyo, abantegeera mwantegeera, abatantegeera buli omu alina entegeera ye. So oluvannyuma lw'okumiitinga omuloko, nasabye atembere nga miitinga CEO Volvet Events, Volvet Recruitment. Twogere ku nsonga za Aisha. Ensonga za Aisha zagetinga nnyo serious. Sijja kumunenya Volvet nti naawe n'owobeera ggwe mu ntuufu ofunamuuko okwekengera nti ye omuntu gwe mbadde naye ekitegeeza asobola okwabya ebyama byange biki bingi, naye Aisha okola ekintu kino teyakikola mbuba lwakuba mutagala mukama we, mbuba lwakuba ki, naye yakikola okusinziira mu ntegeera ye n'okusalawo kwe. Teyalowooza ti kinaavaamu ate ekintu ekiki ekikyamu oba ekibi. Mu nkyamu emuva enkolokofu, so buli muntu yena asobola okukola ensobi. Naye mu byonna neebaza Volvet, mukyala ategeera nnyo nnyo nnyo, era nga mwawulira ne Ssekampobo yamwebaza n'agamba omukyala oyo kati wakusaluutingira. Ennooze bwe mba musisinkanye olowooza mugamba nti gye baleka oli otya CEO, nkola mukozi nti bannaaye toggwayo simanyi bulungi Luganda, siggwayo toggwayo. Ne Ssekampobo yaŋŋamba nti yagamba buli muwala nga Munnayuganda ng'ali waneno mu UAE yenna aba akusanze takubuuza takubongako wabanga muwala akola bukozi atya asalyutinge. That's why sikyakubuuza, era luli wonna gya nenkola nti ate ona kumiitinga omuloko wambuuza what is that ndi w'amagye naye wakankana kirize eno tukire ku nsonga kwasiinamu. Ne mu byonna kansooka okwebaza okubeera omukyala omuzadde oba ategeera ensonga, asonyiwa singa omuntu abeera akwetondedde. Weebale nnyo, weebalire ddala. You have that pure heart. Tolabika bulabisi beautiful wabula n'omutima gw'omunda muki mulungi. Ensonga endenseera weebale kumpakadde kukkiriza ku miitinga ebiri byaggwe byakola ki n'ensonga nankasa wagitegeera, n'abagitegeera bakola ki bagitegeera. Mbadde nsaba obuuzeeko ku batula bali ku Nyundo Media, omala obabuuzaako abakusaluutingira bakusaluutingire nga bayita mu comment section. Twogere ku nsonga ya Aisha. Aisha namugambye tujje ffenna, naye alinamuko engeri y'okukosefumuuko ssenyiga ekifuba mulwadde. Namukubiddeko ku kasimu naye nalabye nga tekyetaaga tekuwanvuya nnyo. Neŋŋamba ensobi nze yagikola ki, nze yagireeta te omuntu amenyeka. Bwe kiba kireetagisa kufukamira, nsobola okufukamira. Bambi Aisha omusonyiwe, nesooka otubuuzeeko. Kajjambo mwenna niwe mbabuuze nti amaye simanyi kubuuza bulungi, naye abatulaba mwebale netulaba. Era Nyondo asigala antambulirako kwegamba simanyi ate kati nze nkota kati susa bwentagwe ngenda kwekwata kwange banneesibako ebiseera ebisinga naye omanyi agenda okwetuggako. Omanyi kye bayita akabandi ku ndongo yenze kati wodda wenkola ki wenzira kati ngenda kukwesibako tojja sobola speedi yawe, nja kutambula nayo. Kakati bambika Aisha, omanye n'embeera y'e Dubai nga bw'ogimanyi, bills nnyingi ate n'ekirala ensobi zikolebwa muki mulamu era zikolebwa muntu. Ebintu bino eno nandyagadde okubimalira wabweru nga si mu kamera, naye nnyina abantu abanjagala bagamba enswera ekwagala yekugwa ku bbwa. Nina aba clients oba ba followers baffe aba Nyundo Media, ba followers abo nga bo ajja n'akubuulira ekituufu newe kiba nga kigenda kukosa banvuma naye ne bakomekereza nga bagamba Rosette tambula okwate ekkubo ogende wa Volvet wetondere ku mwana. Ba followers bange mbaagala, saagala bagende maaso na ku unsubscribinga kubanga mbayita ku subscribinga ne ba ku subscribinga kitegeeza we mbayisaamu amaaso nesikola kye bantumye
yes nyinza okuba nyinamu olugezigezi, nyinza okuba nga nyinamu akamanyiro, nyinza okuba nga nyinamu emputu, naye bwe ntuula mmanyi okwebulirira ng'omuntu. Nfuna akadde n'ebitamu mwaka gwenkoze negenda mu comment section ne mmanya ba clients bange oba ba followers baffe baagala ki, boogera ki, we weetaaga okutereeza, we wagamba nti awunywereza ddala. So mmwe kituyambako okumanya ne weetereeza ng'omuntu. Ensonga lwaki nasazeewo ne ŋŋamba nti era kanzije ne kamera bakakase kubanga we naavaayo ne mbagamba munnange kakati Asha bajja kubuuza luli nga byali mu kamera byonna lwaki otugamba bw'otyo oyagala kwerunjira. So nange nensalawo tobedde muzibu nosalawo okuba nga omiitinga. So kyensaba bambi Aisha nsaba omuddiremu kamaama okaze ku mulimu. Bills Dubai nawe ogimanyi omwezi gugwako ennyumba ebanja, bills zibanja, masanyalaze bitwala tugende waliwo okulya. Aisha ateekeddwa okuba nga saamubuuza abenya, ateekeddwa okuba nga alina abaana oba omwana. So ekyamuleeta wano okudunga okuyiya kasente alina ensonga yalisigaddeyo e Uganda. Nsaba maama wange oba oyagala ngende ku mavivi njagendako nkusabe Aisha muddiza akalimo. Okay, by'oyogedde mbiwulidde wabula ffe ng'aba Volvet tulina procedure omuntu kwalina okuyita. Nze first of all ndi munyiivu nnyo kuba kati olaba Aisha oyo sinze nzekka runninga kampani yange nze ondaba nganze nolowooza mbu nze siri kinoomu. Okimanyi ttiimu nnene tugenza otuuka wano nga tukola nga ttiimu. Kati nange nze golaba bansasula Volvet ansasula newankubadde nze nannyini. Kati mukyo muba mu departments. Kati omuntu oyo waba asobola okubleachinga regulations ezaamuweebwa nga asaninga contract ye kitegeeza tetusobola mwesigana ki n'ebyama bya kampani. Kubanga ebiseera ebisinga tosobola kwemalamu novaayo just because omuntu kugambye agenda kuwa ssente, which I don't even know whether you gave her the money. Okitegeera. Naye mukyo still bwe twamuwa termination letter eyo alina kuyita mu same procedure. Wakati nze sigenda eno company lwakwakati fe abannayuganda twakitwalawo bitulowooza olwokuba munnayuganda abanga yalwaninga company tuoperatinga nga ewakamba omwana w'omugoba ataasa okunya tulina standard procedure. Kitegeera buli company eba ne SOP. Kati tuba ne mateeka agafuga bye tukola. Kati mukyo era tulina kutuula ne board nsooke mbagambe bannange Aisha akomewo atakomawo ate wabanga basazeewo ne bagamba Aisha akomewo era mwennyini alina okuwandiika leeta akimanyi kuba alina corporate emails za company aweereze to the department concern. Bw'anaazituusaayo bajja mu respondinga. But for now bali bamu indefinite suspension because twagenda okulaba nga bleach yali ekosa. Okitegeera bingi nnyo ebikoseddwa mu bintu bino byonna bye wakola. Okitegeera famire yange kyesigadde kyekimu ekyo kyolina okumanya nadde tumaze obiresolvinga but still era omuntu yenna atuuka n'agamba kino ekintu kisobola okuva buvi wali mu mpewo maaso yatuuka esaana kimulugunyamu obaoliawo mufunyemuko obutakkaanya bwe wagenda okuvambwa kirabika n'ennyondo bye yakola byali kituufu kati tomanyi kiri awo abaana bange mu kukula balina olwadde kyewabalekamu bw'okirabanga kiri simpo onvumira amannya buli linnya waliyita naye eyo vidiyo tegenda kuva ku mpewo. Nekasa nakusaba nenkuwa ensonga kale anti wagimpa naye ndikulaga damage olwedde eri permanent. Eri ewalala anti buli kimu kibeeramu advantage ne disadvantage. Kaze kyennabala bana bafuna ekyokuyiga ne on the other hand ku side yo ng'abaana kakati bagenda okufuna ekyokuyiga bagenda asomesa baana bange. Yabagenda okufuna ekyokuyiga si be bandiisa. Bagenda okufuna ekyokuyiga siri wano kubayigiriza. Okitegeera kati wabula abaana bange bo kiki ekisigadde nga kiri permanent mu bo. Bana bayize balina kye bagenda okyusa mu baana bange ensigo esigiddwa mu baana bange of course not kati kyenkugamba bukati damage eyo olwedde eri planted mu kintu kino okirabanga ssaawa eno mu baana bato naye bagenda kulanga nga mama wange waliwo samuledi yamuvuma ajja nakula ate kati oli wamulaba ali how many years waliwo ali 10 waliwo ali 6 bagenda how many years ago
afuuse 17 naye ng'alaba tuli mu kulwana mu beach twekulambala wakitegera so mukyo I got really hungry ndabira ddala nga seetaaga tiimu ng'eyo okuba within binadde abantu bakola ensobi naye era sinza omubi ennyo bwe sisobola kusonyiwa nze Aisha namusonyiwa nga bwe nakusonyiwa era kyokola awalabye nga neegayirira Mr. Hamdan akole ki ebintu bino aleke bitwala mu maaso okitegeera ndadde musanyufu n'okumumiitinga bambi kubanga obimanyi bulungi eno abaana bajja mu comment section nga bagamba mu pataani kati kyekyangumya naye nga hana evolve so bali kunkagakagana mu pataani naye nalabye omusajja neŋamba era ne idea kulaze kalamini teetaaga nakwenyonyola ate nekirala sifayo bantu kye balowooza sifayo kyantu balowooza era ne travel bandi bagijeemu era byonna so mukyo Aisha okusigala nga akola naffe ayite mu mitendera emituufu bajja kumuddamu naye kyakinyala okukiriyalinga omanyi nti abantu oli akola ensobi nga ye yagala okubenefitinga kati Aisha abasinga bamanyi ndi Aisha yakikola lwaki lwa ssente kati kino kanti kugamba emaaso ga kamera nga n'abalaba bakola ki balaba Aisha teyafa ku ssente tezaali ssente ate ye oluvannyuma nayogerako naye nemwetondera nga giba naye ku ssimu yambulya kubanga vidiyo twagikola olwaleero kakino saagala nkulimbe nti abaana bagenda okueditinga nze sibeerayo nga bakola ki nga baeditinga waakooyo obutuufu saakiwa ki saakiwa budde nekimana ekifuluma kyasobola kijjayo kyakola ki wadde nagezaako kyogera naye nakyogera mu ngeri yakubadde ati yantegeera kuba nali byange naliko vibe yange ng'omuki ng'omuntu naye enkeera waliwo nga tumaze okukola vidiyo eyo Aisha namugamba mpe namba y'essimu mutereko olukumi lwe kubanga nze ndi muntu asuubiza n'akola ki sirimu lyazaamaanya nebbanga lyembadde wano eno sisula nti oli mpuliddeko rozeti ate omuntu bwe yaggyeko ssente rozeti yakoze atya mu bwesimbu nkwata kisooka kino okubuli amazima naye Aisha bwe namugamba mpe namba y'essimu mutereko ssente zo yagamba no rozeti I didn't do that for money nkubuli amazima naye kati yembu kye yali afa yali ayagala ondageko Aisha bwe yaŋŋamba kati kino n'onaba ng'otudde ne boodi babuulira ekituufu Aisha namugamba enkeera mpe namba y'essimu nteeko ssente zo ze sisuubiza yali agala kuba kati kyakandowooza mwali mugenda mwagenda muweera ng'oneewerera kyensuubira kubanga gikwe twasigala n'ono ye n'asigala ng'akola kindowooza maybe bawenewulira nti lwolinsanga kaligweramu eyo simanyi kati Aisha nze yangana n'angamba rozeti nze okusinziira ku CEO bwe twagenda kyali akola ki ayogera ndoza kyolwayagala wakikoze eki wakifunye kubanga nali surprised ku ngeri kyewalaba neno nanga nti okyagala genda maaso nakumumiitinga nze mumanyi oli mulalu mukama waffe mulalu avaako mukama waffe naffe tukola ki tumutya era nze Aisha bwe yangamba nti Rosette I didn't do this for money nali njagala oyiga lesson kitegeeza kyandaga kuba nange ntegeera nti olabika wagenda oneewera nti ati kantu kano wendikasanga newalibeera wa kati ate Aisha yagenda ennamu akaluyinga nnyigidde nenge gyali atulamu wagiraba kati alinga eyansetinga nzije woli ondagireko bwereere kino okubuulira amazima era Aisha nsaba mu musonyi nti yakikola mbu yali amu kampani erikwe okusinziira ku kyenaba ne kyeyaŋŋamba bwe namugamba omuwa ssente Aisha yagaana ssente kye yali ayagala nyongera okumiitinga maybe kusinziira kyewagenda owera nfune era yasakisidinga kubanga kyonna kifuna Okay, kati nyondoka nitagala tuwangalire ku kino ekintu so kam byonna Aisha bo bamanyi when it comes to ku mulimu gwange how I operate ate namanya out of my mulimu gwange nze muntu wansanga nina abaana bange kyobola basaakukuba saakukuba wasikembire saakukuba nakukubanga akuba mwana wange Tina obanga akuba omwana wange Bash n'empulubala anti wulira singa wansanga nze neemanyi singa sikyassa nze neemanyi kuba nze mmanyi kye bayita ekitegeeza okuba ekitonde naye eri gye nakuleetera singa yakukwatako singa okyali mulamu eyo gy'owuuba empe olinganga yayigira China singa yakwatako kati singa tugamba RIP Aisha era namugamba neŋŋamba wendiddamu okusanga nnyondo enewe okitegeera njammu discipline nakimanya
okitegeera nakimanya but ensobi gye yakola okumanya nga ndi bweru kuba yamanya nali muyisa jje tugende out nga ne tiimu so nga mmanyi ningenda n'abaana naye kakati akimanyi muze nvaako nga bw'ogambye kyeyali afa olaba nze nga ndi puliningibwa nga bwe wakyogera era kyo nakimanya era kati muli mutima nagamba wagenda owera ekinzikakanyiza oba ekyanzikakkanya mulimu gwenkola naye singa si kyekyo teko oyo Mr. Hassan yayogera Taksin Masika yagamba te Taksin Makisada ngisobola bulungi nnyo naye Junaita yali mbi yonna wali ozannya gundi wali oli mu bino ebintu ebyotera okuvuma abantu abikati matakombeeri maskini jawoli byennyini naye so kati obutamala budde you go and tell Aisha nti amanyi ne contact yange I don't want to speak to her right now amanyi the concerned department ati aweereze email bajja kurespondinga ajja kudda ku mulimu fonna oleka nsooka awummulemu but ajja kudda ku mulimu omala bbanga ki volveti aweereze email bizaano nga bw'ozimanyi oweereza email they respond to you naye kasita nkubulidde amazima nti teyakulya mu lukwe lwa ssente kituufu yakulyamu olukwe naba nkulimbye musaawe eno okugambe munnange era musonyiye era biki kimma nkulimbye yakulyamu olukwe ng'ayagala nze njiga essomo Aisha essomo naliyiga webale maama webale kunseetinga kitegerekeka naye nange sigenda kulimba bantu manyi nga saagala nnyo byakulima district sigenda kubeera n'osanyuke ogambe yamusonyiye no oyo drama simuliiko anyway kyemanyi ojja kumusonyiwa olaba wasonyiye nze ate kati Aisha ate kati yakikola for her own benefit Kampala ogolwaki sinagujjayo for now andi sigenda genda Kampala okola nnyo ensasagge kati w'oliddamu okunkolako ensasagge ojja kiwuma sigenda genda Kampala naye wabusabi oleke kukiddamu naye ojja kugujjayo kimere ngenda okugamba naye nga webalengyo nga kinsuseeko but it's okay so as far as Aisha is concerned tukoze naye for a long time ade mukozi mulungi I was so surprised nga sokola ekintu ng'ekyo y'omu gwe mbadde nennyumirizaamu twekuli ne manager wange ofcourse omumanyi so kati bwe nalabye ekintu ekyo kyankuba wala kuba Aisha ye muntu nga nemba ngenda out ne famire yange nga mukubira kyonna kye mbadde nga nkola nga akimanyi ne bwe mba ngenze meeting client abeerako kale bambi teyagala kukosa gwe yagala kukosa nze teyagala kukosa nze olaba yagaana ssente tansobola Aisha tansobola namumitinga mu molo ng'akankana bw'ati Aisha tansobola kino okuwulya amazima teekawo ringi kale tugambe nti no bwankuba omuddiza omulimu kyoyagala olaba drama oyaganya ebintu oyaganya you like provoking people and it's not good nze ate nekyala kankuwabuleko osookola omulimu gwe obulungi Rosette nekubanga muri professional teri akugaana oli waddembe ogenda n'osabantu wuliriza ate sagala kukompera ng'abantu b'embala bebagamba ate lwaki tobeera ng'ono kuba buli omu aba ne standard ye gyayagala olwaningirako naye learn okutegeera when to come in and when not nze bwe ndowooza kola mulimu gwokowe kusasuza but learn to know when to come in and when not to come in kyokka nno ndi mu kuteekateeka kukusabayo ka interview akaki mu Dubai tutulya Volvet. What is Volvet? Who is Volvet? Abasinga tumanyi what does Volvet as a company do? Biki bitulya Volvet recruitment bakola ki biki buli bango mpadde akadde nkusaba busabisikaka tutulemuko tukoleyo ka interview ona bango mpadde akadde tegenda kubeera ya nsasage kuba kati manchi kyo osobola okukola. Yeah, let me know I'm planning of traveling for some time. So you let me know when I'm available. We can sit and talk. See now with it. Now when bass over the manager need to have gonza mutubako n'abantu abatogerera ate sagala banjagala nnyo kabwejjombere ebiseera ebisinga bawali olabe ku KFC Kentucky wa meeting ako lwaki oli enkoko ye anti gwe toli enkoko mukama wange gwenkolera nga limulabyeko simanyi na waali. You are the CEO of Volvet? Yes.
But what I'm asking you, when you go to eat KFC, have you ever met Kentucky? Have you ever seen him? But when you want, oh, you know, meeting, I will go again the Katagabe Mokarifu, while you're meeting, so Muchong is a populaga. Like, when I got well and good. No, must be available. No one will Langali when I could go. Casama spoke to Nyola, a Colaya company. We will go us the Kwanza and Nanokunya, these are what happened in Labunji. Kwanza, where I'm feeling. We might have them say, when I'm office, so where I'm feeling. Ozo utamalayo byonna. Byonna ate ng'oli yangitegedde kuba kati ate lwakuba osigala gwe muti gw'omanyi ebyebuziba. Anti nze obuzibu. Osigala gwe root. Kati tulabe mpozi mwene kyakyo njagalako si kyekyo. Kati bakumbuzabuza by'abasajja nze nkumanyi naye nze nina musajja omu. Kati Kabira wembidiramu ebyo. Kati manyi kiki ky'oli muloko yamponingirawo. Yamponingirawo nagamba you can do anything naye ono muleke. Nekati ye alinga ani mu bulamu bwo. Ani omuloko? Lwaki wambuuzizza? Oba yagamba nkulage n'abalala? Negomba. Oba nkuweyo omulala? Era osobola kuŋŋamba n'enkuwa n'obubeerako ne bw'onyumya naawe. Ye okuba mu bulamu bwange lwaki olw'okubanga bwe muyitira wajjira oba kiki? Neewuunya obwangu bwakozesa ne entegeeragana kale. Sijja genda wala simanyi naye kale kanchikunywe kwacha kachikumi obuti ye muloko mu kampani yange ye muloko mu kampani yange ate okimanyi bulungi era wa maje so abera local partner mu kampani yange so partner involved events abane partner but oyo naye alina she is a partner with responsibility ate era ye muloko mu kampani yange ya recruitment. So I take his partner with responsibility. While your partner without responsibility. So to wali kisoka kao. I tell you that's the why it's not something I have to announce. You try that on mine. Sena chenjagala kumanya. Oche mbwale nembera je walaba oko ba you know. Sena mbera je nalaba just okuba nti akwangwira nnyo ne anyway. Oche yakwangwira. Ye mwangu. Kichotegeeza ng'osimanyi. Balvete. Munange ndeka nayiga just nyogede okatonenga nayiga sobi ebyo bannanga abatulaba. Bw'omulaba nti bannange nkola bubi bannakola bubi mujje mu comment section mumbulye wentekedde okutereezaamu kubanga yimwe bakama bange. Singa temuliiwo bannange nange mbasirya. Jjukira nti buli omulaba tufuna ati baklansi abagenda okwadvertisinga naffe aba kati saawa eno naye omanyi nti gundi yandetedde oba njiyite buzibu bamukisa omanyi bantu bameka be tulina ku listi abagala surprise nga zino zetwakoze manyi abantu bameka bali ku listi ate nga different nationalities okuba balabye nti Kings kati bo bali banyondo media concerning only Ugandans bwe balabye King Flinga is a Nigerian nyina client already na meetings eko Muchala. Yes. Muchala. Kati abajja kukuba kubanga abote bategeera. Aba Nigeria. Kati kati nange manyi gwe manyira no. Tebajja kukuba. Simu tebategeera naye bavaako. Kati nange manya wenkoma. Naye nga woba nkoyingidde West Africa ogenda kukola kubanga bo baagala nnyo ebyo ate kati naku zino mpulira abasajja oba abakazi ba Nigeria batutenya abasajja bamu. Bayomba. Batute wange batute wamu. Bayomba ate balondanga nagamba nalaba kati bo bantu bakusobera uli agamba yetwabba waffe kyokka nengamba already yamuŋŋaana. Naye bakitogaba Kingsley. Kingsley nze simutegeera kyonna kyewamukola oba mu birowoozo wamulogera mu birowoozo simanyi kuba musi yalookinga naye ayagala gwe muntu naye olina omutima ndoza wana mu nyumba eri wakati wagamba nyumba nga sigira Kabira oli interested? Siri interested naye sagala nnyo bantu basamwasa okiwakanamu ekyo ennyumba naawe oyo ddema wammwe naye tetugenda nayo kwanga tukiguse kubanga weesiga okwagala. I'm not interested. That's the problem now, you're not interested. Tusiibule endowooza abantu kubanga njagala kugenda kale
obugambo bubiri busatu obusemba eri abalabi ba Nyondo Media bagambe bajje abasinga no bagenda bakubeera gwe bagambe bakomewo bane mukomewo temumunyigira kwanza olaba musonyiwa si kwendya abe kiddakala koolya nina okulya naye just mwegendereze olekerawo okulwana n'abantu nze kankuleke bannange ebyo bakuba nti kyekizibu kyenina nange nti ndi muntu era nange nvaako bw'ojja mu bubi simama nasobola okwekuuma kubanga tulina naffe ebizibu bye tuyitamu ojja kujja ontwalaganye bubi nga nyina bbiri zintudde ku mutwe ate nga wontwalaganyiza obubi nga waliwo kyengenda okujjawo kati nange ate n'omusana gwa wano gwokya nnyo gutujjako omuntu anyiiga omuntu avaako omusana gwa wano gwatulalula tetukyategeera so kati nange munkwate bulungi bwemanyina byendeese bambi nkwata bulungi byebyo bannange atakumira mpeera abatukumira esigadde nga nze Nyondo Rosette owa Nyondo Media mubeere bulungi.